kati ono omwana oyo bambi mukama mulamuze kisa gye yali yazalayo abaana basatu babiri gyava yazalayo abaana babiri ku basatu wenawulira kiwulidde najja mu maka muno ono yabadde amukubye ekidaala amulinamu omwana atya olowooza oli yasiima nnyo n'aseka omukazi waagenze walinamu abaana babiri era bali woono ye musanyufu nnyo ye talina kyayinza kukola bwe tuva awo omwana omuwala oyo yasiibuddemu nnono amaka go yagasiibudde oyo omwana buli muntu alina jjajjaawe njala mwe mumbuulire mmwe abandaba ku Tonazi Media abagigoberera kummwe kuliko gwe baazaala nga talina mwana ow'emabega gwe bayita ekitanyi mu Luganda tumuyita lundeebaleeba ani atalina kintu ekyo ensawo mw'okulira ensawo omuganda afugika omwana oyo era baba bamufugika bagenda noono ne bamufugika mu kitooke kya Nakitembe omulenzi mukyambidde ebigambo ebyogerwawo bye biraga ono gwe mututte mu nnyumba byanaaba mu maaso era oyo amubeerako kuno ku mugongo yamukulembera era yamusindika ku kasozi omwana oyo mwamusse bategeeza muganda we nti nonna agenda kufumbirwa oba agenda kufumbira ye bajjajja aba bagenda edda bannannyini erinnya lyayambadde kati nze Kizito Muswangali erinnya eryo zinasooka okulyambala kaakati bwe mba ngenda okuwasa bannyini erinnya eryo mubategeeza nti tugenda kufuna omugole ebintu ebimu bassebo ne bannyabo omulabe wa Tonazi Media kino ndo kikyali kituuza Tonazi Media abalaba Tonazi Media mwenna tubaagala nnyo mwebale ddala abasubscribinga dda mwenna tubaagala nnyo mwebale ddala ate mwenna abasubscribinga ne mukirabira dda nti kuno kwe tulina okubeera ffenna mwebale nnyo ddala tubaagala nnyo tubajjukiza nti gwe mukutu kw'osaanidde okubanga weekuumira subscribinga koona mukadde osobole kubanga buli kye tuteekayo okifuna butereevu ate gwe ayasubscribinga dda kyotalina kwerabira wadde nga wakamala kusubscribinga sharinga omwana kwayita okusaasaanya abantu ne banno basobole okubanga bafuna ekyo kyoyagala temwerabira comment section tujagala nnyo mu commentinge mutubuulire ani aludde okomawo mwagala ani tuleeta ani tukole kye mutugamba kye tukola mwe bakama baffe mwebale nnyo dda okugyekuumirako amanya nga bulijjo Tonazi siva wano wa maama wange sayinza okulaba sewo weewaawo sewo ogamba otya tubulanganye tubulanganye naye n'omulabe wa Tonazi Media ayinza okuba nga abadde akomplaininga weewaawo nti owaaye ng'obuliridde okubaleeterayo ekipya buzaako omulabe wa Tonazi Media awo nno omweyanjulire tugende mu maaso weewaawo mwenna abalabi ba Tonazi Media balamusizaako nnyo era mbebaza gyonna gye mutuusaako engalo bassebo ne bannyabo bafunyemu egyalobera Wannyindo okweggala tubasaasidde ate nammwe abafunye ebirungi muyogeyoge nze Kizito Ronald Muswangali sengule wa Radio Simba 246 babuuzaako akaseera kano nateredde dda wano bubya ndawula bwe yatuula e Butwala ndawula bwe yatuula e Kyebando okubatuusaako akanyomero kano ate ak'olulimi ak'obuwangwa akenno n'ebibuuzo bino nebyo mubuuza mwebale nnyo mwebadde okugyekuumirako oyo ye Muswangali tewali kikyasinze mu ngula yonna nga bwe mugitambuza wa Radio Simba naye eri erinnya simuliriddawo muliddamu mulifune Muswangali mumukomyewo wakirabeereko obubeezi wali tuwuliwulireko buwulizi tukolereko bukolezi ffe tusaba busabe ababeera eno mukama wange awo nno tukusanyukira okubeera nga buli we tukuba kasimu nojja tukwebaliza ddala naye olwaleero tujja tambulira ku nsonga n'ebirala tujja kuba tubigattamu naye ku nsonga egenda mu maaso ku mikolo tulabye abantu bangi bafunye obuzibu mu mikolo abantu kati batandise okuvaayo nga boogera ku mikolo obuzibu obuli mu mikolo
obumulumulu obuli mu mikolo menye kindekeki angate manyi nti ogwo bagamba bwe buufu bwange bwennyini kituufu nti osobola kubanga ebintu bino naawe kennyini obiraba obitambula twagala kutangaaza eggwanga embeera eno oba oliawo esaliddwa magezi kiki ekigireese ebintu bisusse abantu baffe ebintu bitaliiyo kiti kintu kisinga kuluma fe abanna ababeerawo tuba tusaakaanya busaakaanya tukuba enduulu afudde tukaaba naye famire eno ebeera ku buzibu bw'amaanyi atujja kuba tujja kusooka tusaasire omwami ayakavuyibwako omukyala omukolo gwakaggwa mu kaseera akakatono nti omukama amugumye kituufu ekyo amugumize ddala naye nga bingi tuzze tubiraba tigundi abadde ava e Masaka omukyala twalaba omuzungu yafiira mu maka ng'agenze okwanjula so ebintu bingi bize bibeerawo abantu kye bataaminze nti ddogo so mu mbeera eyo n'abaana bangi batandise okuvaayo ku social media twalabye Fifi the Queen naye yavuddeyo ng'atangaaza ku mikolo ng'akugamba nti wano naliwo si byambu so nga ggwe omwogezi we ku mikolo ebintu bino kwe tugenda kutambulira okwo wewaawo abalabi ba Tononas Media okusookera ddala mbeebaza mwena abaleeta emirimu gyammwe n'ennunga mikolo egy'okwanjula mwebale nnyo mwebale ddala temwe abaagala okubasomesa olulimi Oluganda mwebale okujja wa Muswangali bassebo ne bannyabo oba oliawo ensangi zino tuvudde ku lujegere ebimu ne tubyesamba ne tukitwala nti nno tebiriiwo oba tebyaliwo n'ebyo byappa ebintu ebyaliwo era byava dda ebintu bino si byakasooka tewali kintu kibaawo nga kyakasooka busoosi ebintu bino byava dda ku mirembe gy'abajjajjaffe nga bajjajjaffe enkola gye baakolangamu ebintu byabwe byabeerangamu katu ekisize ebimu nga tetubimanya naye nga baabisomesanga abaana baabwe n'abazzukulu ekirala ebintu ebimu baabikolanga naye ensangi zino tufudde nnyo ku ddiini engwira ne tufa nnyo ku mawanga amalala agatabigenderako kwakkananga ebyaffe bikoze eki bifudde okwakkananga tubitutte nti biriiyo oli n'atuuka n'okugamba nti eddogo teririiyo n'atuuka n'okugamba nti ennono Abaganda beekoza bakuliriza nnyo ebintu ebyo bassebo ne bannyabo bwe tutaabye ejjeemu ennono weeri obuwangwa bwe buli eddogo weeriri obutaagaliza enge effubitizi byonna biri omwo bassebo ne bannyabo wano ku nsi y'omwana wa Katonda ekitonde eky'omuntu bwe tuyita omulya mmere tayagaliza munne kalungi bantu batono nnyo abaagaliza munne oba abaagaliza munne ne waba afunye akalungi nga takinaako mutawaana ensangi zino tulina ab'eŋŋanda ab'emikwano abantu abo bantu bazibu okulondamu omuntu gw'okolagana naye nga mulungi oba mutima mulungi si kyangu kakati bwe kisembera ku mikolo kubanga ekibuzo bwe kiri lwaki ensangi zino tulaba nnyo ebintu ebitategerekeka bali bagenda ku buko kwakkana nga motoka zifiiridde mu makubo waliwo yadduka n'engoye z'omukozi agenda okwambala tutuuka twali tugenda sereza emitiyana eyo oba tugenda okumunoonya nga tetumulaba yadduka nazo tuddamu tunoonye endala tuguze endala zakupapa tezimutuuka abaali b'okutuuka ssaawa 6 twatuuka essaawa 10 kati omukolo muba mugenda gukola ddi abalungamya b'emikolo bwe kino ekintu bakimanyi amangu ddala ng'ogenda okufumbiza omwana omuwala noonya agenda okulungamya omukolo oba alina kyategeera mu kulungamya kituufu essente muzituwa naye n'omukolo tugwagala ogutambuza obulungi omukolo gw'okwanjula gutambulira ku nnono ku mpisa na bulombolombo kubanga okwanjula kwava dda omutwalo gwo gwava dda era gwasinziranga mu bitundu wajova ab'Essese ab'e Masaka Buddu eyo mu Mbugo ab'e Bulemeezi mutwalo gwanswa kyasinziranga kaakati ogwo omutwalo kitegeeza gwava dda kaakati bwe tuva eyo ne tujja wano omwana wa gundi agenda kufumbira agenda okufumbirwa agenda kujja kubanga omulenzi afumbirwa omuwala afumbira abamu balina ensaalwa ate ensaalwa yava dda omwana wa gundi wa muto wange wa mukulu wange waki yasoose ng'owange waliwa ng'obange we bali balungi
basomye banyirira lwaki tebagenze ng'ate woli yegwa yamutunulira ng'alaba si mulungi tasomye naye muganda wange omwana n'ategeka omukulu guli mawuuno kakati awo ensaalwa neevaawo ekyokubiri ye nze senga lwaki tebannonze mbuzi yalonze gundi yagenda okubeera mu mukolo ogwo jjukira senga n'afuna ebirabo ekisooka senga mu kukyala yasooka okufuna ebyo ebyomweyo ekyo n'okyala ewa senga ebbaluwa zonna nezitojjera kati mukolo ogw'okwanjula guba nga gutuuse era senga yabeera in charge kakati oyo oli agamba lwaki tebaalonda ffe ng'ate n'oluusi abamu abaana baakulirako eri n'ate oli n'atabalonda n'alonda kutulaga lwaki oyo ekirala emirirwano lwaki abaana b'oyo bebafumbirwa oba bebafumbira okwanjula buli kaseera baleeta ebintu amakago tegaggwemu mikolo ensaalwa neevaawo kakati ekibuuzo tulina kukola tutya awo wennyini awo tulina kukola tutya kubanga abaana b'abantu baggwawo twalaba wano bakidde awo nkutumiddeko oli otya muganda wange gyebali najja otusako engalo ng'annyonnyola nti tatuukangako ku mukolo ne yeebaka naye ekyasinga okwewuunya yali omukolo gutuuse naye yagenda mu mmotoka otulo ne tumutwala babo bajja muzukusa nti wayi obudde butuuse ali awo nga bamukubira nga bugamba waayo nno otulinze olya taata waabali ali akulembera bali nti taata mutulinze tujja naye ente etubuzeeko tuli mukamooca tuloonya nga tebagiraba ente ebule okugira nga obudde bugenzi kino kyo ne kikeereya kakati ekyo nno kyali kituuza omukolo nyininyini ate ffe nze omukolo gwe nagenda kusereza ebbongo yeyeebaka ebintu babitika ggulo limu ku mmotoka kubanga mwena bikola ggulo limu kubipaakinga biki ebirabo ebyo byonna byonna ggulo limu kakati ku makya akeera n'agula ekisambi olwagula ekisambi ne bonna bitwala ku mmotoka kati addayo eka yeetegeke ajje tusimbule tugenda wali ebbombo wali nga oyise ku 21 nko bwe yagenda eka naye yajjako essimu yagamba kayeebaka emudakiika lwa kiri 15 n'atega alamu yaddakiika 15 yeebaka ne alamu teyagiwulira tukubya ku ssimu ewuwe abamanyiye abamu basimbudde essimu teriiko essimu waayita essaawa 2 n'ekitundu ng'essimu eddako abaali balina okugenda ng'obudde bukyali kino kyo ne kigenderaawo kakati ate nno ekino kyo kituuza omukolo nga gunaatambula nga guli mu kigoye weezinge gutandika na ggulo limu abaana baba badeese ebyuma awo bagenda okutuuninga ebyuma awo ng'ewaya ze zikyankalana ne genereeta emisana omwana atuuninga ebyuma genereeta ne waya ze zikyankalana awo nga mumanya waliwo kigenda mu maaso kaakati bwe mutereeza nebiteera neeyaka omwana aba akuba music ezitugenda okwera ssaawa emu 2 awo genereeta ezikira yokka bw'agenda nagiddako gigezaako beesi yezikira nalungamya omukolo ye bamunaanika genereeta yasooka neyeekyanga bwe yeekyanga agenda agikebera akebera praga akeera biki addamu akoleeza waya zaaka kofe era nzina ali katikkiro yo yataata abeera wakakikiridde bali kati waya bwe yayaka ng'ateekako waya endala beesi neeyaka konze nengenda mpolampola omuvubuka yali ali ku byuma konze naye tebakuba ennyimba za balongo kituufu teyazikuba zibeera ennyimba 4 zizigulawo omukolo gwonna wano mu Buganda tusooka na balongo yempewo esiba ne wataba asumulula era yempewo esumulula ne wataba asiba eyo nnono kali mwe abalokole mwe mumanyi bwe tuvaawo omwana omuwala oyo yasiibuddemu nnono amakago yagasiibudde oyo omwana buli muntu alina jjajjaawe njala mwe mumbuulire mmwe abandaba ku Tonazi Media abagigoberera kummwe kuliko gwe baazaala nga talina mwana ow'emabega gwe bayita ekitanyi mu Luganda tumuyita lundeebaleeba ani atalina kintu ekyo ensawo mw'okulira ensawo omuganda afugika omwana oyo era baba bamufugika bagenda noono ne bamufugika mu kitooke kya Nakitembe omulenzi mukyambidde ebigambo ebyogerwawo bye biraga ono gwe mututte mu nnyumba byanaaba mu maaso era oyo amubeerako kuno ku mugongo yamukulembera era yamusindika ku kasozi omwana oyo mwamusse bategeeza muganda we nti nana agenda kufumbirwa oba agenda kufumbira ye bajjajja aba bagendedde bannannyini linnya lyayambadde kati nze Kizito Muswangali erinnya eryo zinasooka okulyambala
Kaakati bwe mbangenda okuwasa banyini linnya eryo mubategeeza nti tugenda kufuna omugole ebintu ebimu basebo ne bannyabo omulaba wa Toners Media kino ndo kikyali kituuza kintu kiwanvu kinene kyakuyiga tuula okalire osobole kubanga oyiga nga tukyaline mukulu Kizito amuswangali Sengule 2016 atulambika embeera eno esusse. Toners Media tugenze kugamba nti waayi omukulu jangu otubuulire kiki ebintu bisusse. Waliwo omwami yali ava mu kwanjula iziti kyotera abantu bonna baawona naye omwami ye n'akola ebangi bafa ne abagole nyini wali omukolo gwali eno wansi eno mu busoga wansi wono nze nalingena n'oggulungamya ndowooza naye ndekko Katonda wange simanyi oba bakamba nga baasooka okutuula mu linnya erya Kizito be bandiko nali ngenda ggulungamya abaana bakole mu Lufula kati zina ngenda oggulungamya era zinatembeeta emikolo gyonna miitingi buli kimu naye musawo envanyuma omugole omukyala n'akyusa n'ateekawo neyibayo kwa naye yali muŋŋamya wa mikolo ne bagenda ndaba enkuba etonnya eggulo limu abamu baali basaze omugga wali omugga ogwasala saidi ze ng'ogenda ebusoga eyo mabega kaawo so gwatuganya abagole oba mukyakijjukira ekintu ekyo waliwo abagole n'omwogezi alugenderamu abagole bo baasukka naye omwogezi n'abalala abamu bo baalugenderamu saidi ze ebusoga kaakati bwe baagenda omwogezi ye teyalutonda amazzi gaali gasaze so wansi ekkubo lyabomose ne bagwamu tebaalutonda ebyo nabyo bintu bibaawo bwebityo bwe bityo kitalo nnyo n'olw'ensonga eyo mbalambululidde olina okutegeeza omwana oli gwe bakuzaala naye ensawo omwana mwakulira oyo gwe bafugika kibaita ekitanyi bw'omutegeeza obulombolombo bugenderawo n'okumutegeeza bingi sijja byogerera wano ekirala n'otegeeza abantu bannannyini nnyumba bannannyini linnya lyo mubategeeza otya kyovulaba omukolo guno abaana abawala mugukolere ng'ewa kitammwe ekisooka bw'ataba taata wa kuzaalira ddala mw'ofuluma genda ewa jjajjaawo awo musajja oba muganda wa kitaawo beweesiga bw'oba teweesiga togendayo kuba nabo si balungi omukolo bw'okukolera n'ofuluma mu nju eyo yenjuuyo mw'ofuluma eri abujjajja kitegeeza yonna yonna mukuute oba kkubo lyo omukolo bw'ogukolera eyo ojja kusiibula abantu abo emikolo egy'okusiibula eyo gyo gikolebwa sijja nnyo ginyonnyola mwigo muganda emmwanyi lweza bombo mujja kusiibula era omukolo ogwo gwe mbagambye nti n'ogwali gugenda okwonooneka omuzindalo ejjerete yasooka waya ne zisiriira beesi nayo neesiriira n'akuba ennyimba nnya yakuba ennyimba nnya ne bibanga ebitereera ne biddamu mu bufunze waaliwo omulala eyajja n'atugamba naye bannange ono yasiibye kuza omukolo ogusiibula kuba agenda mu bufumbo ye yali abimanyiiko n'atulagira okugula ebintu ebyo kati nze nali ku mukolo ogwo nali sinnatuuka naye olwawo mala okutuuka ne mbabuuza mugenda gukola mutya ne mbalagirira bwe balina ogukolamu ne bakola bulungi omwenge omuganda ne gujja ne tugukola bulungi nnyo genereeta teyaddamu kwonooneka weya tezaddamu era buli kimu kyatambula bulungi beesi eyo yali emaze okusiriira yali emaze okusira naye tewaddamu kintu kirala kyonna kyonna kwonooneka olw'ensonga bannyini nnyumba eyo bannannyini mwana oyo bakkiriza omwana waabwe agende bwekutabaamu kantu kalogo kalenzi kuba nakyo kirala bannyini nnyumba okukkiriza kirala ne kalogo kalenzi kirala kalogo kalenzi kyabutaagaliza ate kino ekyabannannyini nnyumba bajjajjaabo kyokukibako kyakukkiriza mwana waabwe kugenda obanga bategedde nti agenda wano nga mubategeezezza bwe mubatategeeza kitegeeza muba mubanyoomye ate bali bakuzizza omuzzukulu waabwe ekyo kirala kaka tugende ku kalogo kalenzi ako akubanga nti atwalaba omwami ng'annyonnyola naye akafiira omukyala yagamba nti sente zonna zimuweddeko omukyala yatuuyana naye omwogeza bwe yali annyonnyola yagamba nti we yalabira nti kulabika kati waliwo ebitali bituufu ng'omugole bagenze kwambalira waliwo kalooja akali kumpi awo n'agamba wano nno waliwo ensonga kwa ndibadde emikolo egyo agikolera waka tuli waka n'agenda n'ayambala n'ajja naye ate yagenda kunaakadi ako si kalogo kalenzi ako
era kitegeeza bategeera ensonga yake bwe nawula ku story bagamba nti omwana omuwala oyo yafuna obugonvu mu nnaku emabega kitegeeza yafuna okulabikirwa nti waliwo kitatambula bulungi naye ensangi zino bassebo ne bannyabo ebintu ebimu mu bijjengamu abazungu bw'oli muddugavu bw'otoba muganda oli muddugavu omuddugavu tolowooza ati anatambulira ku bazungu byonna byonna omuddugavu alina obuwangiro bwe Katonda mwe yamuwangira n'omuzungu alina obubwe n'omuzungu alina obuwangiro bwe Katonda bwe yamuwangira kati gwe bonoobera ku kya muzungu nga gwe oli muddugavu kkiriza obagaana oli muddugavu kakati bw'obanga ekyobeera ekyo wakifuna eggulo limu naye ne watabawo kugamba nti nno wandebawo ekitali kituufu twakozeeko kino kitegeeza eddiini eyinza okuba yamusensera oba nga tamanyi oba ye kennyini nga tamanyi naye butabaya tukugisaako musango oba ng'eddiini omuddiini bwe kusensera ennyo bino ebirala ebibi eby'ekiddugavu bwe toyagala kumanya ng'ate oli muddugavu era nga gwe maseruka gwe nsuubuga gwe kigozi kakati nno awo kyembawo amagezi mugagjeeko mwetume Abudu Nasuru mu Abudu Wahabu full stop kakati eryansuubuga muyejjeeko naye bw'otwerejjeeko nate kimanyi era bw'ogejjako era ne weetuuma Abudu Wahabu Amini simanyani era jjukire bw'oba wali wakagwa wansi baakutuuma erya kigozi oba erya Walusimbi oba erya Kizito kitegeeza gwe walijjako lino bukulu era kiri kyakwambala kitegeeza oli muddugavu kakati bassebo ne bannyabo abagenda okuwasa abagenda okufumbira mugenda okukola emikolo egifaananako bwe gityo abantu abasinga tebaagaliza senga kuva dda mubiwulira nti oluwombo enkoko eweebwa omuko bagikyusa temukawulirangako ne baleetamu ndala oba bagitusse mu maaso g'omuko oli n'akyusaamu katono bw'ati bagireeta ngeri special jjukire bannamba koko nkulu bagikwese ye bannamba olina okugirya eyo babeera bagirunze kati abedda kye baakolanga nga bakyusaamu katono bwe bati best man bwe bati naye mu ngeri ey'ekikugu ekyo kiba kimala temukiwulirangako kakati twali twakivaako ekyo kakati oba tekibaddeewo tekiriiwo naye gwe omuko beera kagezi munnyo nze ndi kagezi munnyo beera kagezi munnyo ate nawe omuwala beera nnyo kagezi munnyo mu famire mwoli waliwo abatakwagaliza bangi kkiriza obaga ne banaaba bakusekera kkiriza obagaana abatakwagaliza bangi kati beera kagezi munnyo nawe obegezi wali weegendereze nnyo okugwa mu bifuba ebitatadde weegendereze nnyo okukwata mu ngalo butatadde weegendereze nnyo ebirabo ebikuweebwa butatadde beerako n'omuntu akubeera wano tukiyita kido ku 5 oyo alisiivinga ekirabo amabaasa n'okugwa nnyo mu bufuba ebyo mpiteekako okukwabukwakulizo mu kasengeko eggulo limu bw'oba ogeze mu kasengeko tewaba agenda londa boolaba nti nno be babatuukiridde be baba bagenda mu kasengeko obeereyo abasigadde beenenye beera wabwerende nnyo kubanga buli bonokkiriza omuntu okujja okugwa mu kifuba ajja kuleetera mu kirala mukulu Kizito weewaawo ebintu bino we bisobaganidde we wano twawulidde madamu nja kuyita madamu Fifi the Queen ng'anyumya ku mukolo gwe baaliko olunaku lumu nga senga balonda basenga babiri naye nga akakenyini kakulonda basenga babiri kaali kabonero akategeeza nti waliworedde ki ekigenda mu maaso ne balonda basenga babiri ekyo kimu ekyokubiri Metron gwe yali naye omukyala gwe bagenda omukyala baali bamumanyi nti yava naye eno naye nti abantu bali gwe baali tebamanyi bamuyiyeeye ne bamuyiye ne bamuwa ssente n'afuuka nga atazze ku sayidi ki endala bano bagenda okulaba ng'omugole takyalina ludi ne bawamba ekisenge ne bakiyingira ogenda okunoonya eggomesi ng'amapeesa gaavuddeko dda gonna tekuli peesa buli gomesi yonna naye Fifi agamba nti olw'okuba yatambulira mu mbeera ya gomesi yalina egomesi ze nga ki eziri ewabbali awo naye nga lwakuba kirabika yali abirabyeko era yejebujja gomesi zinagamba yambala bwebanga osobola sengaawo gwe walonze ng'asobola okutuuka mu eyo embeera olwono nga beekubye n'ekwekuba basenga nabasenga mu nda eyo abatuuse ku ekyo Metron gwe weesigira ddala atuuse ku ekyo kati omuntu yeesigande
awo tulina obuzibu bwa Uganda era nti 50 Queen agamba nti bamuleetera ekyokunywa metroni we nebakimuja ama tonywa kyakunywa kino bwokuba kufa njala fa netugenda kuyiya tulabe nti ofuna ekyokola ki kati omuntu yeesigaani ate kankusese waliwo families ezimu nazo nga tezikwatagana amayumba nga tegakwatagana agomangi kakati ono omuwala bw'atuuka n'afuna omukisa ng'agenda kufumbira jjukira alina okulonda ssenga alina okulonda omuko ate jjukira tebava mu nnyumba eyo n'okulonda mu nnyumba endala jjukira temukwatagana kati atulinawo obuzibu ensonga lwaki abamu bagula n'abagule naye nga bwekito bwe kyandibadde kubanga omuntu wetuukira okujja amapeesa ku gomesi kati amapeesa agomanyi bagatuttewa awo kitegeeza ku bintu bino wammanga olina okufunako obutazaala kubaga amapeesa nga bagatutte mu kifo ekimu kisijja kwogera ne bagafugika ng'okuzaala obeera okufuye mu ng'ombe obulamu bwe bwonna babafugise nsawo yo eri etereko omwana ekirala oba omanyi nti enkwataganayo n'omwami egenda kuba mpanvu kitegeeza omwami akadde konna asobola okwekyangirako amapeesa gano agetweloola gano baba kwetoolodde omwami asobola okwekyangirako mu myezi egi abantu bangi babawasizza mu myezi egi n'abisiba n'agenda abo bangi nnyo kati kitegeeza nga tukola emikolo egyo bassebo ne bannyabo ndowooza nammwe abatali balokole musijja banenya nnyo mulina okwefaako eba mwanyi genda ne mwanyi bbiri ng'oziridde beera nazo mu nsawo ng'ozirina oba ng'ozigayizza obusa omukago n'ebiri byagenda okuleeta kuba tutta amapeesa tulaba kuyamba n'ofuna gomesi oli kyagenda okuleeta nekyagenda okusaba muba mwesse nakyo omukago kristo suula ku mwanyi siri musawo muganda naye ndi wannono bwogere kula omukolo kunaku lwenyirikira ku makyo suule ku mwanyi maaso n'emabega abali maaso abali emabega abali ebukiikako n'ebikiikaddyo kujja kuba omaze gwe mukibya gula ku mwenge omuganda weko ku ttaka abagenda edda banywe kujja kubusa omukago oli byagenda okula ajja kubaasi wansaana bwe munava kuyange mugende ku wangatto nze gye emikolo girungamiza bwereere nituteesa ku transport emikolo yonna gyembadde nakasanga obuzibu mu mikolo ebiri ogwokusatu gwali Mityana fine naye ebbombo naye ne bamunaanika byonna bitundu byeruweeru nebyo n'emikolo egyo gyalimu obwezigoolo obw'amaanyi omanyi enkuba okujja ku ssaawa yennyini eyabako nga batuuse mu kidaala batuuse bamaliza n'okwambala basimbye layini enkuba akale kakwatamu kati enkuba n'etandika n'ekya ssaawa 12 abantu abatuuse ku ssaawa 6:45 waliwo omukwano wange yaŋŋamba olaba nga bwe tuli wano nga bw'otuuka ku kkubo wali enkuba teriiwo weebale nnyo naye enkuba neetonya wennyini ng'enkuba nga mpitirivu nemwegamba nga tewali kikolebwa emisano negigendamu ewaya nezigendamu buli kimu amazzi emmere neyonooneka tenti nezigwa naye ng'etonye ku kyalo ekyo ng'era bw'ogendamu mayiro nga 2 ojja kusanga nkuba ojja kusaakasana n'abantu nga bakola emirimu gyabwe mulina okwebereramu abagole mwe bombi mmwe mulina okweberera naddala omwana omuwala mulina okwebereramu ekirala mulina kyemubuusa amaaso omwana omuwala ono bw'aba akuze bangi abamwagala era bw'avubuka bangi naye baayagala abamu ku bo baba baagala abafumbire abamu ku bo bamuwa ne kasente n'akalya abaana bawala kasente tebalina bureeki weebale nnyo kaakati bw'akalya oli tajja zinali ndi muvubuka wali omukwano gwange era ntutte okukuba omuvubuka emiggo oba tumutta yali akasente ate nga tukyasoma tuli mu siniya yakuna oli ng'agamba omuwala amulidde akasente naye omuwala atawulidde omulala gwagenda okufumbira nagamba tugende tumukube koza nga tumukubira ki gyalidde sente zange ate agenda kufumbirwa nze neŋŋaana nenkivaamu naye twagala okulenkeera nti baakubye amayinja emmotoka ebyo nabyo weebiri n'omulenzi alina omuwala gwabadde ayagala omwana tamututte ate n'atwala mu mulala ebyo nabyo weebiri ate webisingidde okuddala okuleeta obuzibu mu Kizito nti omuwala abeera wano Nansana ku Royal Garden ku Green Card Gardens abamwetoolodde wano bona bamulaba naye
omusajja n'ava Kasese namutwala najja n'amutwala. Bano basajja batu babadde naye era bamwegwanyiza oluusi agadde abamu ate agenda okugira bw'ati ate ng'agenze Kasese gyekinyiza nnyo abantu. Ekyo nakyo kikola ki kinyiza abamu ne basala amagezi bwakiri byonoonekeri gy'alaga. Awo bazibu nnyo tukyatenda kyabasenga kyaba families kituufu naye mwerabidde mubuusizza amaaso omuntu gw'abadde ayagala ate abamu babeera bafumba abasajja abamu. Yawasa omuwala nga bakyali bato bw'amuwasa bakozeekozeeko ku bintu bakola ku bintu bamusaddemu abaana oluusi abo bafunye obutakkaanya omusajja asala amagezi awasa omukyala omulala bw'awasa omulala amukubye ekidaala tolowooza nti olajja kutuula. Naye ffe omusango tukutadde nnyo ku basenga n'abaana ab'ennyumba n'ab'eŋŋanda naye mwerabidde nti n'ono omujja oba musajja munne w'ono kati ono omuwala oyo baabi Mukama amulamuze kisa gye yali yazalayo abaana 3 gye yava yazalayo abaana 2 ku 3 bwe kiwulidde n'ajja mu maka muno ono yabadde amukubye ekidaala amulinamu omwana atya olowooza oli yasiima nnyo n'aseka omukazi waagenze waliramu abaana 2 era bali woono ye musanyufu nnyo ye talina kyayinza kukola. Kino kiwanvu amulabi waffe tukwagala nnyo weebale nnyo ddala tuli mu kuyiga ensobi ze tukoze mu bintu bino tugezaako okulaba nti ziteerezebwa zitya kubanga mu butuufu omuntu okuviibwako munno nga wakava kumwanjula nga yakava kwanjula mu bazadde oba nga gwe wakava mu bazadde yakava kutwala mu bazadde be ne bagamba nti gundi avudde mu bulamu bw'ensi eno kirumira ddala naye tusaze magezi ki mukulu Kizito Ronald Musangali Sengule 2016 ajja genda nga oba paati 10 tujja genda paka tugende nga tukitambuza mpola mpola okubeera nga tulaba waliwo ngeri gye kiyinza okugenda nga kikendeezebwa nga tusiga twebuuza naye mubiwulira kubanga embeere mbi nnyo. However much nga ebintu tubireese ne mubirya naye ate abantu bulamu bulina okubeerawo. Kibi nnyo okubeera nga abantu bamaze okulya ebintu ate mu enkya maziga tebinyuma. Tukoze tutya basebo ne bannyabo mwe abakwata Bayibuli gikwate oba gyokiririzaamu naawe owa Quran kabaani gikwate oginyweze naawe nze neesiba ku muddugavu gw'omuddugavu ogendera kutaaba atabaganya emmandwa n'abantu tebajja kikulimba. Bajjajjaffe balina kye bayita ensiriba oba yirizi gye basibanga mu baana baabwe nga bakyali bato netangira endwadde zonna mulowooza byavaawo oba abazungu bwe bajja ne babisabira byonna ne bivaawo ne bizikirira mbawagaabuwa. Bw'oba ogenda okukola omukolo gwonna omutwe tegukola gwokka obeerako n'amaanyi amayambi agakuwerekerako. Kino si kya sitaani oba tulina gwogenda kutta atta sitaani aroga atemula omubbi okukwata omwoyo ogugaba sitaani gwe mwoyo ogukukema ne gukuwaliriza okukola ekintu ekibi. Kakati gwe bwoba gwe weekolako gwe omukolo gwo gugende bulungi nga tewali gwoloze oba toliitwa sitaani. Musale amagezi omukolo gwammwe nga mugwagala musale amagezi wiiki ng'ebula wiiki nnamba musale amagezi oba mugenda waani full stop mukutte omukago n'omukolo gwammwe gujja kgenda bulungi tewali kirala. Kati ebya Bayibuli bw'obanga gwe gy'okwataga gy'ogenda okukwata okusoma mugikwate wiiki nnamba muvunname omukolo gwammwe gugende bulungi. Nammwe abakkiririza mu kufuuwa ku mmindi gifuuwe. Gwakkiririza mu kuyookeza Namirembe nyookeza. Gwakkiririza mu kuyenga ettaka n'onywa ettaka eryo kikole. Gwakkiririza ku mmwanyi n'ogigaaya kikole wiiki nnamba. Njakuwa ekyokulabirako. Wano mu Buganda osobola okuzaala omwana. Bw'ozaala omwana oli Kampala wano oyagala kunoonya kumutuuma linnya
enya nogeno mutuma ajjukira ayinza okuba wano Muganda oba si Muganda naye kanjogere ku Muganda kwanze ni Muganda ndi wa Mamba kale njagala kumutuma linnya taata atuma amannya ayinza okuba ali Kabula oba Singo nze kyangu nnyo ngenda bugenzi wali wano ku Kaleerwe bagulawo ebbombo n'olweza nga ndigula nga nina abansula wali kakeeka kange kokka nsula ennaku 9 nga bwe nfunna nti bakama bange abagenda edda mumpe erinnya ly'omuzzukulu ono mu nnaku 9 mba nalifunye edda era mu bubaka nfuna Katonda nga abumpadde nti omwana we mutuume Mutebi oba mutuume Sendiwala oba mutuume Nsubuga nga zinalifunye edda mbandoze basiroze kikola kya sitaani basifunye obubaka kakati gwe ayesamba ensonga eno nga mugira bangentono eyo ensonga ngazi mulaba nti tugiteeka ku b'eŋŋanda tugiteeka ku ab'eŋŋanda n'emikwano ndine twerabira ono omulenzi we yakulira awali banne mikwano gye ensaalwa bagirina oba tebagirina ne tukijjaawo ne tukiteeka ku mwana omulala omuwala gye waali ensaalwa bagirina banne waliwo baleseewo abamu balungi abalala basomye bo balina eyo ensaalwa oba nedda ekirala waabadde abamu bafumbo waabadde omwami yasigadde asinga mikono batutte mukazi we naye yambeerenzi twala mukazi wange abaana basatu obalese n'oba batutte nzondese ndi awo mukazi gwe najjanga muto tamanyi na kufumba ne muyigiriza gwozola okuba omusanzeyo ku mulimu omututte omusigudde omututte zinange ngenda nensaba Katonda sibireka kiba kinnuma kuli wewawe eri abakireka onagamba nti nja kufuna omulala nolowooza obulya mmere njala mumbulire mu komentinge ddala gwe osobola okukireka batutte mukazi wo oluusi wawugenda n'okyala oluusi muvudde wala bw'osobola okukireka nga basibulire mukazi wo omuzadde w'abaana nga 2 3 akugobye mu nnyumba oba akusuddemu agenda okwanjula okuli mu bukadde nga 15 18 gwe tannaba kikkola nkulu kisito n'obeera nga bukadde 10 n'obeera 5 n'omusajja n'obwagamba bugambi nti mumanyi njagala genda kulaba bazadde bo kugamba bugambi nti ayagala genda bugenzi musindike komenti zammwe nti osigala otudde oba wabeerawo naawe kyokola nti ugende lwakiri kiri kitya muwulira mutya obereka n'obivaako n'ogamba bebamanyi oba ba kino kyetwogera kisaasaanidde kisuuse kifuuse namulanda nga mabere gambwa ekyo kyennyini tuli ffenna basebo ne bannyabo ekyo kyennyini ate tusinga nnyo okuba omupiira nga tukukuba nnyo ku ssenga baganda be ab'eŋŋanda abo naye ekintu kino kigazi mukiseseetule mukijje wano ku famire wano newankubadde na waliwo nnyo ensonga nnene mukitwale neeno omwana babadde ayagala omulenzi babadde ayagala gyabadde awangale oba abadde mufumbo oba si mufumbo yanoba gyasomedde abadde asoma n'abaami baani abataddemu ssente waliwo omukyala omuwala yasoma ku university bamuyita Susan yasoma ku university awo n'amaliriza n'asoma obusomesa bamutikkula diguri naye kye tutamanya yali ayina omulenzi amuteekamu ssente ate eri ateekamu ssente n'omulenzi ateekamu ssente naye omulenzi teyamusiima naye omulenzi yali alina kawogo n'ensangi ze twogera mulenzi wabeera ne kawogo omulenzi yali tasoma mulenzi ali musuubuzi asobola sipeya owa kisekkeeyo naye bw'asobola sipeya ate oluusi bw'agenda mu butimba buno bw'abavubi bwagira ne bukyankalana kati naye ng'amuteekamu ssente kati akasente ne kakyankalana bwe kakyankalanira ng'omuwala amaliriza emisomo muwala amaliriza emisomo jjukira baali bateesezza gwempeerera bwe naamala okusoma ogenda kumpasa mbaga bingi nnyo ebyo babikoze naye mukwano gwange yakituukako ekyo bwe mala okusoma mbaga ate yalumala okusoma ne ploti baali bagiguze n'okuzimba nga batandise omuwala amaliriza okusoma esente zigalangatanye ez'omulenzi eyo bizinesi naye obutimba efa kale bizinesi ya sipeya yetambulatambula ate jjukira naye yali engeri gyemusajja naye ng'alina obuvunaanyizibwa naye nga tambula bulungi esente z'emikolo ziziŋŋama omuwala olwokuba baali balina bebasoma baabwe bakirasimenti babikozi bannaabwe jjukira ono bikozi we tamuweza bulungi kati afuluma n'oli bikozi eyo yetawera bulungi naye ng'akasente kaaliwo era n'okusoma ng'amukoze eki ng'amusomesa kaakati jjukira oli yamugamba nze nkwanjula kati omuwala atuulamu abo abikubamu awo omuwala ng'agamba ti lwaki tonnyanjula
oli omulenzi yali alina ennyumba because awera ate oli yangira omulimu akola onawoza spare ate babikwatidde Kenya ne Nairobi kakati ebyo yitabyagala ate oli akasente akola mu government kyakola ng'oli bamwanjula onagenda okula tumwala bamwanjudde Mayisa sage yakola yalumba nabiso yapangisa abavuka gakawura eggulo limu bamaze okwanjula mukolo guwedde olubasimbula bagenda bamutega mukasenyi endulu yaddirira ekyalo nekijja nekitaasa omwana n'agenda ne bali bagenda mutemula byadde byazuka nkeera kuba omwana yabalaba abamu ng'abamanyi kwa gyali mikwano gya mulenzi oli yabalaba abamu ng'abamanyi n'omulenzi n'avaayo n'anyumya agamba ngenda kumiza omusosaawa ze kikyonkoze Suzani kikyonkoze kakati oyo jukire ko yakola lali yakagwira uli akutemula yayita mu mikulu kalenzi yesinga yagala kuita mukalo kalenzi oyandisuze bino ebintu biva kuje biva abamu abawola mu mbiretera abamu abalenzi mu mbireta abamu families nga bikyogera biba bireta naye kino kintu kigazi ne kintu kigazi tekimishite ekitono kigazi nnyo nga mukiwulira nnyo oli nafumba emmere nejjako erudde olumu omukyere wala ne gutajja ekyo tubirabye ne bafumba emmere ne bateeka emmere ku kyoto nevaako nga bagiti bagenda okugigira kunyiga ng'emmere tebeera nga muliko na muliro n'ogamba kiki kino kati ne waliwo ate nno ne ssenga ate gwe babbako egundi eluwombo manyi senga ono yateekerateekera omuko ajja senga yateekerateekera eggulo limu senga atandika okuteekerateekera omwana omulenzi ebintu biva ku mpombo kinyeebwa nyama mukyere biki senga yabakulidde mu buli kimu naye senga yali yeetoluddemu katono jjukira basenga batera okubeera nga basatu oba babiri ne babeera nga bali ku kyaji kubeerako senga omukulu n'abalala bali ku kyaji katono yeesegulamu yagenda okudda bw'ati nga waliwo entamu senga gy'atalaba ate mwe mwali empombo zonna omulamu wa Tonazi Media tujja kubanga ensonga eno nga tugitambuza mpola kubanga bintu bino Kristo atutangaza twesigamye kuli kumbe oluusi kirala twesigamye ku kiri kumbe kirala abaana abawala banayinza mbasaba busabe banyina ze basenga bamaama tuterezeemu omanyi buli wobanga otambula oluusi oba olina okutulako emabega n'ogamba naye waayi wenvudde wo wali watya abaana abali mu universities mukimanyi esente z'abaana z'abasajja abasomesa balala ate mwagala ate mutwale balala naye ng'ate mu kugenda mu kubasomesa muba mukimanyi mwakola programu gye mulina mukimanyi mwakola enteekateeka ndala nsomesa kola bwoti ne bwoti tujja kola bwoti ne bwoti bali nomala n'otuuka n'omwefuulira temwefuula kiviiriddemu obuzibu mulabe engeri ensonga ezo nga bwe muzikwata naye oba oli awo omuntu obusungu banayise nti ya university mwaka gwo 2-3 oli asoma doctorate wa dokita myaka 5 ate nga buli semester kumpi bukadde 5 ng'osasula kati akubirizaamu omanyi osomesa mukyala wo bagenzewo abagenyi omanyi osomesa mukyala wo agenda kuzalira abaana nabo abasomese kakati ogenda okukola bwoti asomye emyaka 5 ogenda okukola bwoti nga alesemu atutte muntu mulala bagenze na Nairobi gye bakoledde omukolo abaana ba university balabye ennaku eri ku university simanyi ani asobola kuvaayo abuulirire abaana abawala n'abalenzi bonna ku university simanyi nina mukwano gwange muto wange yali ayina gwasoma naye nga basula bombi babiri omuwala yabula from nowhere yabula ne bamubuzaawo ne anoonyezeddwa emyaka gyonna ye tukyajjukira waliwo omuwala emabegako eri baba bamutemulira Sereze Kawala Nansana yali agenda kutikkirwa amakerera awo omuwala zaali ssaawa 11 ng'obudde busaasaana omuwala ne bamutemula bamukuba amasasi oba mukyakajjukira omuwala we mukyamujjukira mabegako bituteeka ku kaseera katono baali bagenda mutikkira amakerere omwana zaali zibula ssaawa 11 ng'obudde busaasaana ne bamukuba amasasi kati ebyo mumanyi byava ku ki kakaluke baakola ne munne butaagaliza mu famire mu banne tulwokuba agenda kugraduatinga teryamanyi kino si kyangu si kitono naye tujja kuba tugenda nga tukyogerako mpolampola abaana abawala n'abazadde bennyini balina okutunuulira nti omwana wange agenda kufuumirwa tukoze tutya bwebeera bayibuli gikwate
mugikwate musabe bwebera kulwani gikwate musabe oba gukyukiririza mukuru muswangali bwe wa oba olyawo nti n'emikolo kigenze mu nnyo embeera etali gye twali tumanyi manyi omwavu tokyawasa omwavu takyawasa era bw'obanga mukyala wo nga oli mwavu nga mukyala wo mutegeeregana n'asobola okukkiriza nti jangu taata agambye jangu nga bw'oli oyo aba akwagala naye omwana asooka mu maka bamuwadde emmotoka baleese ente meka baleese olujja lwonna lujjudde amuddako ani anajja nina mukwano gwange awo mama Mariam yagamba nti omwana we yamugambirawo omwana kati avubuse emyaka ndoza 19 omuwala naye yamugamba lunye tayagala mukazi musajja mwavu kati kyeneebuuza tayagala musajja mwavu kaji emyaka 19 kati eriyo omwana nga wa myaka 2 kwayo alina okunoonya emyaka gye ne ssente aba yazikola ddi aba alina okunoonya olusuga ddadi kitegeeza omwana oyo ajja kunoonya shugaani eyazikola alina okunoonya atuuse okuwasa maama webale nnyo wayo aba yazikola kati omwana emyaka gyono aba tannafuna ssente mpozi nga mwana wa mugagga kakati ono agenda funa ati omwana womugagga omutuma ki nekyembagamba kiri kimu abazadde kyoteeka mu mwana omwana kyatwala kyemuva mulaba abaana bagenda ku ssomero bano abaana abali mu bibiina ebya wansi ne baba kituyita omuwaaka n'amukolera eka naye gyagenda omukolera tebaasoma lwaki ono bw'anaatunulamu oba anaawa neiba oba anaawaani by'anaasobola okumugamba nti kola bwoti omwana ajja kitwala nti kyekituufu kati gwe kyonoogamba omwana wo ti mwana wange bw'obanga omusajja omwagala gwe nga gw'osimye ku mutima gwo bw'oba oleeta kwanza sinze ngenda okufumba yoko si yagenda okufumba gy'olaga namwe abalenzi kitaawo si yagenda okufuga omwana oli gw'oleeta bw'obanga omwana w'abendi omufunyi oba mwavu oba mubi bw'obanga guwulira ku mutima muli ng'omuwulira buli lwossa omula ku mutima ateredde ekyokubiri mwetegerezeeko abona enkola eno eyaliwo eyedda ey'obutetegereza kati yegenze ekola ki ne kati mmala kulaba era bwe nkukwana twala wiki singa 3 4 5 n'omwezi ngamba janguke waka olabeyo bujje waka n'olabayo n'ebintu osanga byonna biddugala awo essuka nga ziddugala kati nze mba nkulaba oba osobola okwoza ekyokubiri bw'oba omala okwoza nyinza okuleka n'ogenda n'ebintu n'obyoza ogenda okujjanga n'amatooke nga taddewo awo nga ndaba engeri gy'ogawaata awo nze kati nkutunuulira n'osobola oba tosobole ekirala n'onsabayo akasente ne ngamba sirina nja kukuwa olulala ndaba reaction eri etya ekirala tekalaawe kakati ebyanca nkugambye kati ate gw'oŋŋamba ati awo nze mba nkulina kye mbadde njagala mba nakutte dda nze mba nkulina mba nakutte dda ekirala lumu eri nkugamba eki funayo olunaku ogenda kusulako wano awaka ekiro eki nze kimmala okukulaba otambula otya ennyindo wagiwunda bulungi bwe ndaba ng'ennyindo tejja kunkula empunda yaayo era ngambirawo nti soko owundewo wano oba muntegedde mmwe batunazi media muntegedde kale oba muntegedde musirike kagundi ako noba muntegedde ennyindo wagiwunda bulungi bwebanga yeyo gyenjagala era nkugamba nti gendera awo tewali mutawaana ne bwe mbanga ndabye waliwo akalumira nga nkugambirawo tine kano kabulamu katini ne katereeze tujja kutambula bulungi bwe mbanga nkwagala nga naawe onjagala oba wandabye dda naawe nawe kenyini ate kikuyamba ogende tuwa omusajja nga tomumanyi ojja genda otomera omusomaliya ojja kumulaba mbalumbagabuwa mulabe nga kulaba bantu n'ensi eno eri mu mambuka wano ojja genda otomera omusomaliya oba bano abannafu bala bali mu mambuka agenda akuwanule ekyenda akiteeka wali nga tomumanyi noba wamumanya n'ebintu tomanya tabala nakubireeta wali abakambwe ennyo ng'aleeta ebintu n'abibanja akwadde nte 10 n'ezi aleese ettanka tutwala n'emmotoka tutwala pikipiki abireeta abitadde awo ogenda okutuuka ewuwe ye nga buyiiki alina okulya mu mirundi egi 3 ku 2 mukazi watunula nga olubirizi tolenaawo
mumaleko omwezi mukwate omwezi gwe kenyini ojja kubisiba otandika kuwoza senga asamanya gwe kenyini naye nakubuuza nti owaayo omusajja omusiimye nti ye musiimye n'olwensonga eyo mumale okulabako nako kantu kakulu olabe gy'olaga mwekwata omuntu ng'omutegedde ebiseera ebisinga temutegera abantu abaana bawala mwagala nnyo ebyenfuna ebyakagwirawo ebyo tubadde ku baana abasoma mwagala nnyo okagwirawo oyo ne mumenya obukalu bwe mukola ne babba mmwe ne baganzi bammwe kibiviiramu akavuyo oluusi kubaloga oluusi kubatemula ng'oteddeko ebyo ebizibu wabbali ne bino by'osanze mu maka omuntu tomumanyi n'ogenda n'omutomera n'osanga nga musezi yambe yafuluuta yambe kita amannyo yali akataasa nga tojja mumusobola ebintu binyo bimina okutegeera ng'akataasa ka mmere ng'akalya n'akamalawo ng'akalya n'akabuusaawo so nga wali okusulayo kikuyamba omanya bw'osulayo omanya n'omanya nti gyendaze alina ensumbi yiwali ensumbi eri tekala n'amazzi bwe kala amazzi twavuwala gwe kenyini ojja kugateekamu ojja kusanga akootezo ng'akabaani luvannyuma lwa wiiki anyokeza akabaani ke nga tojja kifunamu buzibu osanga ekifunikwa nga tinze nasikira kitange muswangali ekifunikwa kyange kiri waggulu awo n'effumu lye liri mu nsonda era bwe mba ngenda okukola mugamba muswangali nkulembera n'effumu lye nendikwatako nende kumubeeramu omwenge omuganda yali anywa kenge ne kawalagi nfukako ne ku ttaka muswangali kulemberage nenjigira abazzukulu bo n'abaana ne namwandu mange gyali namwandu muswangali muggavu nze mbulwa ekyokulya ekyo tekiriiyo bw'ona obisanga ewange ojja kubisiba ojja ngamba nduga abantu eyo mbandu z'abantu oyo kalago kalenzi oyo byange bya bujjajja mwekibatta kwerokosa nnyo naye ofuna ndimu mwaleeta eddiini muva ku byammwe ababawerekera ababagenderako katonda ye ali mu maaso ye katonda ye takubaganyirwako birowoozo oye katonda oye yeetongodde naye bino byemukola bino ebyobuwangwa lyekkubo lyemulina okuyitamu bwe musula lino ekkubo ne mugamba nti munaagoberera katonda ate ekkubo limusudde ne bayibuli era ekyogera teyajja kudibya byaki bya buwangwa ate yita mu mawanga olulimi lwonna aluwulira n'amawanga gonna naye ebweru balina amawanga abayunaani balina amawanga gaabwe nawe n'eggwanga lyo lyerino liyita mu kino okutukola ki musooke mumanye abantu gye mulaga musooke mumanye abantu ate gye muva mumanye eyo nfudde wa musajja wange gundi tisalinako kakwate takyalina kino nekino mugende mufumbirwe bulungi temujja kusanga bino bizibu nkikkaatiriza bw'oba okwata bayibuli sigigobaako kwata bayibuli eno oginyweze tosuula bayibuli owomudaali gulena gwogongulumako ng'ogulina togutta owa kurohani kwata kurohani togitta gwakkiririza mu kifundikwa tosuulanga ebifundikwa temwokyanga ebifundikwa kino kiziza okuviiramu ebiki ebizibu ndowooza mbatemedde empangi saagala bagamba nti mujje eno mwenna ko eriyo ng'oli ajja kukkiriza mu bayibuli ye ng'ajja gikwata ejja mukolera so gikwate togitta nawe okkiriza mu Qur'ani gikwate togitta omudaali gukwate togutta nawe wakkiririza eno togenda okwanjula nkiddamu bwe sseba ndaba bwe nnyaba ndaba totegeka omukolo ng'ogwo n'osuula ekifunikwa kya jjajjaawo gwe omusajja genda ewammwe obujjajjaabo ogambe jjajjaawo bakitawe gyali ogende ngenda kuwasa ajja kuwa omukisa ajja kuwa buli kimu wana bakatulu kye baba bagenda obatikkira ku bafaaza baba wiiki ennamba obeezi musooke mugendeke bamwe gye babazaala isimena nki bagenda babagenda wa bajjajjaabwe bana abazaala bakitaabwe namuteekako omukono namunambuza mu nnimiro n'atowa ku muti ogutatemwa wabeerawo omuti nga gutegutemwa ne batuulaawo wansi bayalawo akekeka ne batuula ne baliirawo n'ekyemisana namugamba kati mutabani muzzukulu nkutadde genda oweereze ensi genda oweereze katonda naye ng'avudde ku muti ogwo kati owa bayibuli gwe togita bw'oba ogikutte naawe ow'ekifundikwa tokita naawe owa Qur'ani tota gino ebintu mujja genda mubimanya mpola mpola nga n'ebizibu temubisanga mu lugendo otambula bulungi wano wennyini weoba weekuumira Tronas Media osobole kubanga ensonga zino zonna ozifuna asi kugamba nti tukitandise olwo nno kubanga tugenze okulaba nga mu butuufu ebintu nga bitabuse kino ekyaguddewo omwami okufuna ekizibu ekyo
ate kyo kyasaanudde ebintu bingi abantu ne babeera nga buli omu n'avaayo ku kino n'avaayo ku kino n'avaayo ku kino n'avaayo ku kino. Sooka olowooze nti kino kibaddewo naye emabega ki? Baatugamba abaana abawala abo boolaba era nze bw'ogambye nti abaana abawala oluusi be basinza okuleeta ensonga zino nzikiriza. Baatugamba abaana abawala bano bagenda nga bagenze kwanjula basiibula ba boyfriend baabwe baleka ku kyalo. Kakati n'ekyo ate kiri bwe kiti abaana abawala abo bantu bazibuzibu ab'abakazi. Omukazi omuwasa oba omuwala on'omuwasa n'agamba kangeneke wa jjajja mbasiibule. Era bw'otegendereza ayinza n'okujja n'olubuto. Ayinza n'okujja n'olubuto bw'otegendereza nnyo. Era ennazi kuno nga mu maka ogenda okukebera abaana abo nga abamu basanga nga omukulu si wuwo. Nga bwe yagenda okusiibula oli eri mu kyalo yalaba ka boyfriend ke eggulu olimu n'asula naye kyokka ye n'ajja kuteeka mbaga. Omwana ajja nga olubuto lwa wiiki egyo olususola ddulaba. Olaba bw'azaala ng'omanyi nti n'owuwo ng'ate si wuwo. Kakati oli gw'alese eri yeetooledde ku muwumbo abezeeko ekitole ekyo. Oluusi abeze ekigonva ennyo ekinyirira okuzaama. Kakati ate jjukira omuwumbo tagenda kuddamu kubega gugenze. Ozala agenda kusigala bulungi. Ajja kusigala awo. Era emboozi bazibeeramu nagamba ondeseewo. Kakati n'abamu kakati nno bassebo ne bannyabo. Manya nti emboozi eyo ngaze ebintu ebyo bwebityo mulina okugyegendereza ennyo. Bw'oba onaku wali oyagala bw'aba ogenda otegeka emikolo si kirungi na kumugamba. Omukazi gwe wali okwana ng'amanyi nti ogenda kumuwasa bw'oba ogenda otegeka omukolo gw'okuwasa tomugamba. Mugambe nga wamaliriza dda. Oba omuwala omwami gwe wali oyagala mu abaana abawala ono tomugamba. Era fuba nnyo okulaba nga tamanya. Lwaki? Singa agendera ku kiseeke n'akusibira eyo. Esseeke ne limala ne balyokya omuliro n'ekifunika kye ne bakyokya bano abookya empiira nga yakusibira eyo oba ku kiteete bw'oba kaba kaguddemu. Oyo ye musomesa waffe kati omutuufu. Kaba kaweddemu omwana agamba towedde ggwe. Okuyiga tekuggwayo. Omulabe wa Tronaz Media tukugamba nti okuyiga tekuggwayo. Oyo bamuyita omukulu Kizito Ronald Muswangali Sengule 2016. Engule yagyetika naye nga bw'owulira ebigambo bw'abisengeka nga nze ndi kuli yenguli gye nkyasinza okuwuliriza wadde weewaawo n'ezigenda mu maaso zonna mbeera nziwulirize zizzeeko zonna. Owayi kano nakali engule eneetera. Engule eneetera. Era guno tutumu gwa 7 ogw'omwenda awo nga gutuse wakati awo. Gwa mwenda gw'omunana nga guweddeko. Ngira ngende newandiise. Era genda wewandiise bw'oba olina endukusa. Baje? Oba olina endukusa omanyi endukusa nga tesusa myaka. Mpoza akakwakulizo kati ka ndukusa. Anti Radio Simba yateekawo enteekateeka eyo nga olina okugenda n'omwana omuto gwe tuyita ensukusa ng'ekitooke kiba n'omwana gwakyo. Ekitooke kino kissa ne kivaawo. Guno omwana nga gujja nagwo nga gussa nagwo guba n'omwana kati naawe bw'ona ogenda n'oyigiriza abalala jjukira naawe olina ono gw'okoze eki agenda okuyiga nti olulimi lutambula bwe ruti. Kakati yeyo endukusa oba olina endukusa myaka 12 gitendeke aho ogende weewandiise eby'okuwangula. Ndabikangudde. Eby'okuwangula efuna emikwano. Ndabikangudde nga sinatuuka. Naawe osomesa abalala. Kubanga abalala babeera bayiga. Ate si Uganda lukka kubeerako ne current affairs tukwata ku bunyolo akolebwa. Tewali si kya Buganda kyokka. Nawe nakakwakulize n'okumanya ebika. Buganda otukuwanga Buganda okuba budinda. Ebika bakabaka masaza ebyo bwebyo. Wafunye eddaga okwatako. Bangi. Era bw'obanga olina ky'omanyi naye ng'obulamu munoonyeeko. Nze nabagamba nsomeseza bwereere. Kasita ompa olwendo olw'otuzi ne nnywako awo. Nze mbikolera bwereere olulimi ndukola esomeseza bwereere. Nammwe abwetaaga okubangula oba ogenda okugulira emikolo gino egy'okwanjula obeere ng'omanye nnono. Okwanjula kwetaaga nnono. Okwanjula mukolo gwa nnono. Okwanjula kukyala embaga yerimu oluzungu kubanga edda ffe twabigattanga kasita twattanga ekyama tugenda tukyala ne batusalira omukolo gwa kusalira gubeera gwa ssenga. Bwe tumaliriza ekyo ssenga yatwala eri obubaka ewa mwannyina
omwana waffe gundi akuze kakati bamutwala obubaka kati emukolo gukolebwa eri nga batukkiriza tubigatta Kwanjula Mbaga bwamutuwa ne tumutwala waffe ne lukoya embuto ne zikwajja ne zikungubijja twabigattanga ne katubyawula tugenda okukyala tugenda okwanjula embaga tugitegeko oluvannyuma kati tubyawula naye okwanjula kwa nnono munonya abamanye nnono emikolo gyammwe gijja kutereera abakwetaaze bakufunira ku ki essimu njirina bw'oba neetaaga mwabalina emikolo egy'okwanjula bassebo ne banyabo mbeegayiridde lwampaka kifuba mbeegayiridde lwaki mukozese abantu abamanye ennono gye tuli gye ndi munnoonye mbatembeetera omukolo nawe osiime munnono tojja kuddamu kwejjusa ate nammwe abeeta abaagala okubatendeka abagenda okuluŋŋamya emikolo nawe oguluŋŋamye bulungi n'okuyiga okwetaba mu nvuganya nawe osomesa abalala munnoonye munonye muswangali essimu eya MTN gye ngenda okusooka eya MTN kubanga yeri ne ku WhatsApp ne ku YouTube kwendi ne ku TikTok sobola okunnumbayo eya MTN eri 078 0M 04 99 kidem 078 0M 04 99 eyeri WhatsApp kali ya Airtel 0708 22 52 06 0708 22 52 06 munonyeeko ebisigadde bina tujja kusomesa bingi mujja kuyiga muyiga olulimi muyiga ennono yensibuko n'obuzaale bw'omuntu omuntu sanga ekika empisa yenneeyisa y'omuntu n'embeera ze ate omwe tusangamu lulimi kati obulombolombo ate gaba amateeka gy'emizizo gye gikola biri byenjogedde kati nyinza okugamba omuzizo gw'ekika ki butakirya kati ate ekyobuwangwa gyo giba mirimu egikolebwa eggwanga eryo kati abaganda baabya ennyimbe ekyo kya buwangwa nembuna mujja bisoma mujja biyiga temufaayo munoonyeeko ate temwerabira munonyeko asenga Mariam Nasaka awo ku Gwanda shopping mall ojja kuba omufuna butereevu ku shop number IT 96 IT 96 ate bw'oba oyagadde omukubirako ku 07 03 06 08 24 osobole kubanga omufuna mukwatagane ofune buli kyoweetaagaawo nga tukyali ne mukulu Kizito Muswangali Ronald Asengule 2016 tunaatera okuwunzika programu eno gw'olina ky'oyize comment section jangu otubuulire kiki olina ky'owulira nti kyatayingidde bulungi munda tujja kusigala nga tubeera naye ekintu twagala bantu bakitegeere tulabe naffe tulina kye tugattako ku mbeera eyo omuntu afumba atya emmere nga bwe baagifumbye nevaawo nga teyidde ngate n'enku zonna ziweddewo ekyo kiba kituufu tolaba nti awo waliwo ekizibu emmere bali mu kufumba nevaawo yonna neyiika neyetuga bakwita kwetuga ate teriibwa bw'ofumba emmere neba mu maka emmere neva ku masiga nesimattukako neyevuunika tebagirya mukolo guba we guli ogwo mukolera gwe gugenze kitegeeza ne munamuzizzaako endala kano kaba kabonero kankukunala Katonda aba amaze okukabalaga naye Katonda ayita mbaani mu myoyo gy'abajjajjammwe Katonda oyita alaga direct Katonda ayita mu babaka be n'abalaga akabonero nti omukolo gwammwe guli waliwo ensobi wano kati kasaba yevunika bapapa nga tonaba kuzzaako kufumba mmere endala oba kulondalonda eyo aba mugirondalonda ng'ate yena gyeyiibwa eba tekyaliibwa kati muba muleese endala okugifumba munonyereze ki ekireese ekyo esibatuse yokka mpewo yeyiye waliwo ombuzi eyiseewo omugwa ne gukwata ku masiga oba lwagiyiseewo n'agikoona n'alinya ku ssiga oba yo yeegize neeneguka kaseeneguka yokka kasiteeneguka yokka nga tewali ayiseewo embuzi teyiseewo namuguwa kukwata mu ssiga kasiteeneguka yokka waliwo akabonero ako kankukunala mukanoonyerezeeko
ndowooza bannange simanyi emikolo eryoka simanyi kubanga owulira ebintu nga kikukutte eno n'eno owulira enso sayidi eno n'eno ng'ekintu kikukutte n'ogamba naye bannange ddala omuntu akola ati kubanga bino ebintu bitwogera si byakwogerako nti mbu ebintu bibeerawo ate mmwe nammwe bennyini mubiraba muze mubiraba ne bakugamba nti emmotoka badde bajja muluka efiiridde mu kkubo nekuba yingini etisa ebintu nekuba yingini no nevuunika negira ekiyambye tewaliwo bakoseddwa okufulako obuvune obutini oba babiri balusuddemu akaba omukolo guba gukyaliwo guba gutambudde olwo guba guli olowooza guba gutambudde gudda ku kkubo ddala tukoze tutya ensonga eno tujja genda tugitambulirako mpola mpola n'omukulu Kizito atubuulire gwe ali eyo mulabe wa Trans Media gwona otugamba nti awo ntegedde nange ewaffe kyaliyo yetubuulire mu kitundu ki kyali kitya kyaba kitya era nakyo abantu bakitegeere kubanga bano mukulu Kizito bagambye bakalogo kalenza abo nabo weebali nno tebatudde ate baaliwo okuva dda si bakasooka kubaawo bwe mulowooza nti ensi kati eteredde kubanga abantu basinza bakusula mu makanisa basula mu mizikiti basula mu ekereziya balamaga babagenda emaka ne bagenda nti ensi kati eri Katonda eteredde naye ate ekyama bukyama eba ekyama bukyama eba ekyama ensangi zino ensi ekyami ate dda bwe yatambuliranga Katonda naye jjukira tewali nnyo mizikiti mingi tewali nnyo makanisa mangi oba mu ekereziya nga nnyingi tibyaliwo naye ate okwala olujegere olutuufu wewunye nga bajjajjaffe batambula bulungi wano abantu tugambe beekwekayo bwekwesi kaakati nno abantu beekweka misana ate ekiro bakola kirala omuntu akeera ku makya nayambala bulungi n'atonnya mooli yagenda mu kkanisa naye waliwo okuyingira bwati mu kkanisa bappa ensonga zazireka ku mulyango n'ebiki byakola nagira n'aguluka naawe n'abuukabuuka n'akola atya bw'afuluma bwati kino ne kimwambala ekikye esebo bannange naye bannange ayingidde ava awaka ng'atonnya mooli emusonsa agukubye bw'aba musajja bw'aba mukazi ng'asimudde kali akagoye ng'era bwekuba kunyuma nenamuŋona mukaaba nti muka n'agenda mu kkubo n'ayingira ku mulyango bwaluka ku mulyango awo aleka buli kimu n'ayingira n'abuukabuuka n'asaba buli kimu n'okusulayo n'asulayo night prayer asimanyi ovunayitiza naleero n'amaliriza kati bw'aba afuluma bappa kyalese wano ku mulyango nga kimubakirawo yatudde awaka naye wano nga era jje nakyo kisigalira ku mulyango nga kimulinze ne bwamala munda ennaku 5 nga tuwunzika programu yaffe eno ey'olwaleero kuli Muswangali kaki kowulira akataleke kakogamba nti ku programu ya leero paka kutuuka lwe tulikomawo kati okutuuka lwe tulinakomawo nabo wadde ekikolo n'eddagala abateekateeka okukola emikolo egy'okwanjula singa tuli nnyo mu kwanjula awo wadde emikolo emirala mingi eriyo okwalula eriyo n'embaga eriyo birthday party eriyo graduation eriyo okukyala naye okwanjula kuno kutukutteko nnyo nga tunateekateeka mukolo ogwo bassebo ne bannyabo sooka weetunulemu nze agenda okukola omukolo ogwo nvuddebwa baani abankoonako baani abasobola okwekika mu nteekateeka zange bw'oba olina gwe weeraliikirira abamu bakise bw'oba tokyebeera weebeereremu bayibuli eno gikwata naggandi oba gyokkiririzaamu togita naye kimanyi oli muddugavu ekirala bw'oli wa Kuruhaani gikwate ekirala bw'oba oli mwana muwala manya olugendo lwe gy'ova ne gy'olaga bw'oba nga wayitirako ew'omuntu n'akukwata ku mukono nga wamusuubiza nti bw'otunaamaliza kino tugenda kukola kino weetunulemu yotazze baaka faya tatuke mukagga n'akanyuga ejjinja mukata agitega amaggwa ye omwana gw'olizaala tatabeere mu kikolimo wasobya ku ssenga senga tebamusobya
senga bomusobya omanye ebiddirira senga tebamusobya ekirala ekisembayo senga tebasobya mukadde mama ntata tebabasobya bakatonda b'okunsi bakatonda bwolira katonda tasobola kubeererawo nga tuyise bakadde bo kubanga bebakuteeka ku nsi n'okulabirira ng'oli muto paka wooli awo buli lw'osobya mukadde wo tojja kufuna mirembe gy'olaga so kumala okutereeza mukadde wo gy'olaga bijja kuba bulungi emikolo mugitambulize mu nnono mwe abaddugavu oba oli muganda oba toli muganda emikolo mugikolere mu buwangwa bwammwe ogenda kwanjula kyokka gikoze mu kizungu ozadde abalungu obakoze mu kizungu emikolo egyo gya kiddugavu bw'onoogikola mu kiganda n'ebiganda ebinaabayingiramu mujja bitula ku nfeete naye bw'onoobikola mu kizungu bono ekiganda ekiddugavu ekinaayingirawo kijja kumenya mu jjenje ekkalu ekiddugavu tekimanyi kizungu mu kumenya mu jjenje ekkalu kibikola kiti nga kimenyaamenya waliwo omusajja eyo omuvubuka ewaffe mukwano gwange yayo kikifundikwa kya kitaawe yasika n'alokoka yalokoka nga yabuulira nejja n'okubuulira ombuulizi waatali ono yabuulira yadda buzzi n'aleeta ebyakitaawe byonna ekibbo okwali endeku byonna byonna nekifundikwa n'effumu n'abiteeka ku kyoto n'abikuma wayita emyezi ejja omukyala yasooka okugenda ne bakyankalana engoye ezimu ez'omukyala eziyaleka n'azookya wawaka bwe yaali n'atundawo ne mukanisa nga takyayagala wayita emyezi 6 nga n'essaati takyayambala naye ng'ekyamuviirako obuzibu kifundikwa kino kiyayukya mugende mutereeze ekyo mugende mukolo omukolo ogw'okwanjula omukolo mutambulize mu nnono mujja kukola omukolo muwangaale muzaale abaana abagezi nga si bibuguyavu singa osobya ssengaawo singa osobya bakadde bo singa ewa jjajja totukayo jjajja akuweekako n'akwetolooza ennyumba lwaki akwetolooza ennyumba gende mu bufumbo ozaale ku mwana omuweeke kwekuweeka jjajja kiri kyakola ate akwetolooza ennyumba nti bwona omuweeka ate funa n'emikwano omwana ajja kubonyaabonya era omuweekangamu n'omutambuzatambuza jjajja ogwo omukolo yagukola. Okay, omulaba wa Tronaz Media tweyanzege mukulu Musangali siibulako abalabi ba Tronaz Media otumireko n'okutumirako b'otumirako abalabi ba Tronaz Media mbasiibula mbakkaatiriza akagamba akalungi akasuubuza empisi ku lugo ate ebiseera ebisinga kabeera kakasonsomolera ng'eriggwa littovu kubanga lifumita naawe lisonsomola naawe etafumise emikolo mugikolerenga munono ate munoonye bannannyini nnono munoonye bamuswangali abategera ku lulimi n'ekirala mwabagala okubatendeka lwaki temunnoonya simu MTN nagibabwadde 0786 01049 0786 ye Airtel 0708 22 5206 bononnoonya tujja kwogera nja kubasomesa nja balungamya nja kusomesa okuva Kagere paka Kaviri kyendeseeyo biki byendese bitwekisize tujja kwe tuli kuno butereevu kakati sirimo butatumira ntumira ab'ekika ky'emmamba abava mu ssiga lya Wampona mu biru kiri mu ng'ebusami eresiga ndi musomesa wa ssiga ndi musomesa wa kika kya mmamba nze atwala olunyiriri lwa Muswangali ate nze minisita ku ssiga kati nintumira ne jjajjange Wampona mu biru kiri mu ng'ebusami nentumira mwenna abakola mu Lufulayo Kaleerwe wandi mutusajja mutunzi wa nnyama kyakabinyo ndi ntunda nnyama era munoonye ebibumba abagala ebibumba ebirungi munoonye yebba wabimwa mawagenda okwanjula munoonye nintumira byaffe bulemeze bamunaanika mange namwandu Muswangali muggavu mwena mbatumiddeko mama nawe nkutumiddeko waawo okay andooza kekadde tweyanzege mbatumiddeko mwenna abasubscribinga abeekuumira ku mukutu guno mwebale nnyo mwebalera ffe baani tweyanzege tumiddeko mikwano gyange mwenna abali mu busibuza Buwarabu abali mu Senegal Iraq abali Southern Sudan Tanzania Congo mwenna mikwano gyaffe abali mu USA abali UK mbagala nnyo mwebalire ddala okubeera nga musubscribinga ku mukutu guno ate ne mufaayo okulaba nti mu commentinga nti kino kyandibadde bwe kiti oba twagala gundi tweyanzege mubeere bulungi mweraba.